Poliisi mu kibuga ky'Iganga ekoze ekikwekweto mwekwatidde abaana abawumuze ababadde mu bibanda bya firimu mu biseera bino. Kino kidiridde poliisi okulabula abazadde okufaayo ku baana baabwe mu kiseera kino eky'oluwummula nga waliwo n'omwana eyasangiddwa ng'attiddwa mu bukambwe, omulambo gwe ne gusuulibwa mu kidiba. Bakira poliisi egoba abaana emisinde era abamu ku bo 6 bakwatiddwa wakati mu kulaajana. Abazadde abasinga baanirizza ekikwekweto kya poliisi eky'okuyiga abaana abatalina byakola mu biseera bino. Embeera eno ewaliriza abakulu b'amasomero mu bitundu by'Iganga okubiriza abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe. Ndi bakubiriza abazaire omuli wano okusingira ddala abakyala kuba ife abaana tubaba abakyala. Ssentebe wa Central Division Iganga Asuman Dabasada ategeezezza nti kyekiseera abazadde okunyweza enkoba batangira abaana baabwe obutataayaaya mu biseera bino kubanga amateeka ga kubakwata. Biyambe abaana bano mubakuume bulungi, mwogere ku nabo, mubayizeemu amaani, mubakansolinge, mubalage enjira entuufu. Ye DPC Herbert Nuwagaba agambye nti abaana bangi bali mu kutaayaaya mu biseera bino ku nguudo z'Iganga era nga bo tebajja kulobera kubakwata. Kubiriza abazadde barabire abana baabwe. Kino kibo kyanjaga gye mubadde nayo. Anti se basanze mmanjo eri yo poliisi y'e Kajjansi eyodde abavubuka 5 oluvannyuma lw'okutegeezebwa abatuuze ng'abavubuka bano bwe baafuna akasiko mwe bafuuweetera enjaga. Abamu beewozezzaako ne bategeeza nga bo bwe bali abazimbi. Wakoze bansanze nze ndi waka waffe ndi mmanjo eri ne muto wange nga njoza ngoye ne batukwata simanya nga batukwatidde enjaga. Naina basanze nayisitamye barakwata banyiriza motoka. Impota sina mulimu mutuufu okwange gwenkola nkola gwa buzimbi okitegedde. Poliisi e Kajjansi etegeezezza nga bw'esazeewo okukola ebikwekweto mu bifo eby'enjawulo okwongera obukuumi naddala mu biseera nga bayingira mu nnaku enkulu. Kyaba wenjogerera kati kyatambula ate operation zaffe zijja kugenda mu maaso. Buli omu yenna bwe bantwala omuntu anywa enjaga tujja kumuleka.